Pitibwa kasajja lwazi naye bojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyu oyo okuva bwe walungi wotya ensi yange endala bwe wagikwakulako oluyi olufuusa ekizibu ku TikTok na buli wamu abamu bagamba wabba oluyimba lwa Lwange abamu bagamba bingi bitambula kituufu kyeki lwaki obba ennyimba? sibba nnyimba wakola ki? mpandika ennyimba nga omuyimbi atandika obutandisi kiruma kiruma all the credit is being given to someone else hasozo the time the money you've invested in bagamba nti alien yakubya oluyimba lwakabi nenvu mwani bagamba wabbe oluyimba lwa papa barasedda nomuyita papa hana abaana abo bayinda ejjoogo. It is in two way kisobola okunyongerako kisobola okunsuula abantu bamanye nyina oluyimba omutuufu yeggwe ayenze bw'avaayo n'ayogera nti oluyimba olwo ebyaddala si lwange lwa mwana nze kinkolera nnyo bafaani be bamanya amazima ne balekerawo okunvuma because someone yawandiise text nengitunula neŋŋamba ono sijja muddamu. Yagadde okusinkanako kwa Lwange? Of course bw'aba mpadde omukisa musinkanako ne mubongako kubanga music gwakola nze munyumirwa akikiridde abaana ba ghetto jukira omubanda yakivaamu n'agenda wali kuba muyina Fiki Gaza obadde ki naawe? Fiki Gaza simuyimbi badde ki? Of course mubongako ne mugamba nkolerayo ekintu eki gamba abantu nti oluyimba lwange oluyimba oluvuganga olwa alien AI nsaba mukinoonyerezeeko banze kati kyendiko is to clarify to people nti oluyimba lwani ate nga kyolina okukola lwange sisobola agenda kufa ngo notya papa man who are you fenga twali so oluyimba luno I was dedicating it to my mother especially my mom. To your mama lwakuba nali sirina ngeri gye nkiteekamu kigambo nti maama pitibwa kasajja lwazi naye bujja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyu oyo okuva bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi ze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti olira vaasi eyo teriimu nnyo nti mukwano gwa mukazi wabula njogera n'omuntu andi ku mutima ye maama wange. Oli tugamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga. Muze the Megatron is my name era nga naku olwaleero ndeese omukulu erinnya lino lintawaanya. Yes sir. Oli pronouncing how? Erinnya liri Aronex. Yes. Erinnya waki walonda ezzibu bwe lityo? Because I'm Aaron then nenteekako ka X akaabo ba X bange abaaliwo mu lugendo olwo. Okyabajjukira? Tebaafa. Nkola ali yayimba X bange bonna baafa. So I'm recognizing them with that X. Banaye temutuleekaanira tukola. Sooka otuwemu akapeera tutandike. Oluyimba olufuuse ekizibu wano. Okay. Pitibwa kasajja lwazi naye bojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyu oyo okuva bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi ze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti Yes, a beautiful jam. Those omwana Alex alinnya linsoma Aronex. Okay. Yes. Katugendera. Oluyimba luno olufuuse ekizibu ku TikTok na buli wamu. Abamu bagamba wabba oluyimba lwa Lwange. Abamu bagamba bingi bitambula kituufu kyeki lwaki obba ennyimba? Sibba nnyimba wakola ki? mpandika ennyimba ki ekikuvumya?
Ekimvumya, the story behind it is the AI program. So kujinyonyera abantu abali kumega. AI program, it is a program. Simanyi jinyonyola bulungi, but let me discuss what I know of it. Kati eno program weri naye esobola okwogeza omuntu eddoboozi eri omuntu omulala. Kakati kyebakola nina waliwo kyali ku TikTok eyabikola. Yakwata oluyimba lwange namusakinzeeko bamuyita Eyo Shatta. Bamuyita Eyo Shatta. Akoze ennyimba z'abantu bangi nagenda olaba nga Alien Skin ayimbye simanya Merry Christmas w'abazungu ayimbye ne Justin Bieber. Yes, jebiri ebyo. Alina Justin Bieber. Yes, ngali ne Justin Bieber yakoze n'oluyimba ne Rema owe Nigeria yakoze n'oluyimba ne Rema Namakula owawano Mchala Hamza. Mchala Hamza. Yeah, so it's not my first song to be turned to that side. So owulira otya nga oluyimba lwo balutaddemu balugeegeenya? Of course nga omuyimbi atandika obutandisi kiruma because all the credit is being given to someone else. Hasozo, the time, the money you've invested in. Bagamba nti Alien yakubye oluyimba lwakabi. Eyo yiti yagikubye. Yiti yagikubye. Nate ekinnuma n'ovumwa. Anti nenvumwa ni bagamba wabbe oluyimba lwa papa. Bana said no muyita papa. Hana abana abo bayinde jogo. Ye papa. Why? Get that. So my question is Bana. Bana. Yes sir. Kati ekibuzo kyesooka okubuuza. Yes sir. Kino kikongerako oba kyongera gwe kubuzanga gwe brand? Cause right now Alien gyali naawe gyoli mubatolinga muli mubataawo bano bagamba weebale kuyimba bano ga papa weebale nga woyogedde weebale kuyimba papa weebale kikongerako bakikusuula ekyo kintu it is in two way. Kisobola okunyongerako kisobola okunsuula. Kikongerako kitya? Kinyongeddeko kubanga oluyimba olwange lutambudde at the fastest rate journalist suubira gye lugenda tambulamu kuba kati lwe trending ku TikTok. Yes, yeti awo oluyimba lwange lutambudde ate era mweye engeri yennyini nsobola ovaayo ne bagamba with time okitegeera people can understand ti oluyimba lw'oyo mwana banakitegeera ddi. Yeah, you give it time, you see everything works right on now, time. Omukulu yali waggulu kikkirize kigaani. Nagenza okebera ko. Teekaamu abantu bandabize ne channel. Teekaamu. Yes, anteekamu. Wabba obadde ogamba. Essaawa eno nagenza okebera ku abakakola challenge eyo. Bali abantu ndowooza Mtwalo 11. Mtwalo 11? Yes. Eya Alien Skin. Yes. Ngate bwenkebera eyange bali mitwalo ngena. Awo tuli. But kize kyensaba mu mutima gwange. Abantu bamanye nyine oluyimba omutuufu. Yegwe. Ayenze. So lwaki Alien tavaayo naga nti owaye oluyimba si lwange lwa mwana? Tuwa nti kikolera bwavaayo n'ayogera nti oluyimba olwo tebyaddala si lwange lwa mwana nze kinkolera nnyo kubanga bafaani be bamanya amazima ne balekerawo okunvuma because someone eyawandiise text man nenjitunula neŋŋamba ono sijja muddamu ng'agamba ki? No, manyi waliwo ebigambo ebyesiwaza ebigambo abana bavuma ekigambo batuvuma naye kati olaba mwana wakuvuma egundi for example ebbina nga nawe oleetawo ekirala nobalekera bajja kuvuma nedda kubanga olaba nze bw'oba wakuzibwa ekkuba eryo tolivaamu. wandiyagenda okusinkanako ku Alien Skin? Of course. Bwaba mpadde omukisa musinkanako ne mubongako kubanga music gwakola nze munyumirwa
Alien yatandikira twaliwo nga tukuba ekiziki okitegeera era nga ndi team Alien bwe balinayo sha babiri I was team Alien Palaso ne yes Alien wali team Alien of course oli fan Alien byakuba mu sector ye binyumira okay yes Alien ayina kyangere ku music industry ya Uganda kiriwa wekiri kuba akikirida abana ba ghetto jikiro mubanda yakivaamu n'agenda wali kuba muyina Fiki Gaza obadde ki naawe Fiki Gaza simuyina badde ki ono mwana azalawa kale tunyo sikuzalawa no ono ngeri gyakikubamu kyanjawulo yes atuukira ddala ku mwana wa ghetto kabaya muyimbi yayimba ki Wuna mumuliyimba wambo badde otugamba yesebo Alien chakola kirungi mu sector ye yes I respect him so nga tukyagenda mu maaso tuli ku nsonga ya Oluyimba nebingi byalina okubuuza wali ku Megatron Media yes Alien Skin omusinkana saawa eno nyinza mugamba ki musinkanye maaso ku maaso abawagizi bakuyisizaamu eggaali obalese tannavaayo for example akwadde omukisa naga mundeetere Iron X twogeremu of course mubongako ne mugamba nkolerayo ekintu eki gamba abantu Oluyimba Lwange eri AI kyekyo okay Alien Skin ogambye bakulabye kunyumira binyumira omanyi obulamu waliwo omuntu ali ebibye abeera ebibye oba ki gwamanyi obulamu gye buli bwe butyo then naffe abagezaako okweyisa ekicorporate naffe gye tuli okay nga titunagenda maaso naye tukyeyongerako sooka owa obubaka bw'abantu abo babadde bakuvuma abadde tebamemba Oluyimba gwemaanyi gaalo otunudde mu kamera za Megatron yes abatulaba nze Aronix eyakuyimbira Njarwala nyongera obategeezaako nti nze muyimbi yennyini Oluyimba oluvuganga olwa Alien AI nsaba mukinoonyerezeeko ate olaba n'olwo Oluyimba teruliyo ku page ya Alien official teriyo naye lwaki abantu bakikubye nnyo anti oli TikTok abikola yateeka ku page ye then abantu ne bakajja ewuwe teteri ku official kino kino engeri gyekyongerako ku music industry yaffe it could be tekirina but to me I smell a blessing in disguise omanyi okufuna omukisa mu katabanguko mu buzibu kuba nze Oluyimba engeri gye ludduseemu Oluyimba engeri gye ludduseemu wallahi nali sikisuula that means that gundi eno tegyetaaga AI naye Oluyimba senga si AI lwandidduse bwe luti cause alina statement gyokoza ali n'ogamba nti ali 11 gundi challenges goli mu mmeka don't you see that Alien at least ayinako impact ku Luyimba luno yes alina impact ku via the event of gundi AI eyajje gwe bayinvenze n'amuleeta alina effect ku Luyimba luno tambula olulwo olwange okay tomanyi kinaatuuka ku lwa mulala ataddemu ssente ze tomanyi kinaatuuka ku lwa mulala kubanze kati kyendiko is to clarify to people nti Oluyimba lwani ate nga kyolina okukola Lwange siso agenda kufango notya papa man who are you fenga twali cheka nawe olinamu gundi naye feba leka tibuliseno onyonyola abantu okunyonyola abantu ne bamala ne bakizuula bagamba kati ono gayo muwabwa kakyakyusa yefuddemu gwe mulimu gwe kubanga nagenda ku page ye ng'ebyaddala akoze ennyimba nnyingi naye olulwo lwe luvuddemu ennyo Olwange lutambudde nnyo akoze ennyimba nnyingi azze akikola it's not my first project agifudde manya yankola okitegeera akoze Alien versus Justed tokendeeza Loyima
balukola ne Rema alien ali muri ye ne Oxaledi yakola ne Oxaledi obadde ki nga akayo oli awo zanya nsubira mwandi mulopyemo ku police muba mugondeza corporate Lwange manyi Uganda is internet free buli omu akola kyayagala kati just do the things the right way, come and explain to people nti Oluyimba Lwange saawa eno kino ekyali enskin kina kye kikongeddeko oba kyongedde kusuula kinyongeddeko kitya kinyongeddeko kuba abantu abali batamanyi wabaddewo omanyi aka funye bafan gwe kyolina omanya in just a week funye bafan fan base yange nga balayo bagamba tukolere WhatsApp group tuli bafani bo tujja lwanirira Oluyimba funye bafan tebakuwaga buwazaabu tebawaga bagenda lulwanirira batya ati balwana ebintu byawo my comment section sigendayo naye kyenkwagalako abantu obaddamu olina obeera bw'olaba comment ng'ekuba togiddamu eyo gireke bw'olaba azaamu amaanyi ng'ogenda n'omugamba thank you papa okitegeera ndi ku ground nabo ekirala TikTok yange bwe nali weeks 2 emabega essaawa eno maani ddala kiraga nti amastar wajja amasanyalaze kwali yenali yakwadde yampadde kuba now muwe kukira muwe yekirabo ne gaayo eyabikoze nayo muweyo amasanyalaze go gafunye right now siganyi abantu bakuvuma naye amasanyalaze oga tapinze kwali yenini gajja gyoli sikyo tapinzeeko mwebazeeko ali yeni kiri kyo kyekiri nti njamwebaza mu buntu wetulisinkana nti at least era tujja kwesanga twebongeko okay nga tukyagenda mu maaso sooka otunnyonnyole idea y'oluyimba luno ogijjawa nga wotuyimbiramu nti kino na kino nga wotuyimbiramu manyi abantu bano baagala nnyo ekintu ekiri nkiyite ntya nga bafunira ddala base y'ekintu ekinyusi from the source kuva ku nsulo tutandika olika ndi kasajja lwazi naye bojja ngoda. Let me tell you a story behind this song ebyaddala Mandela tukutumiddeko nnyo mwe bamuyita Mandela Tete Master akola ku Baba TV program ku mulimu construction link marketeer wamaanyi musajja mu ngeri y'ebyewuuno tunuzaamu Mandela kamera nedda jigire bwoti tolwana Mandela oyo gwe bayita Mandela case Mandela buza ku bantu okay ayo Mandela case kati tunnyonnyole story behind the song. The story behind that song ebyaddala you see nze mu bulamu bwange if it is not music it is my family. My family. So Oluyimba luno, I was dedicating it to my mother, especially my mom. To your mama. Lwakuba nali sirina ngeri gye nkiteekamu kigambo nti mama. I wanted to make it an open love song, but specifically to me, it was going to my mother. Okay. Bwabwe ngamba nti ndi kasajja lwazi naye bojja ngonda. Man, if a mother, you get the power of a mother. Njagala otunnyonnyole nga bw'okayimba mututambulire ku gundi. Yes, okay. Pitibwa kasajja lwazi naye bujja ngonda ze ngonderera ngeri envu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi woyo okuva bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagigwakulako oluyi zendi muntu wa mirembe ngana ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti olira vaasi eyo teriimu nnyo nti mukwano gwa mukazi wabula njogera n'omuntu andi ku mutima ye maama wange okitegeera kati neŋŋamba nti nakugirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana lunaku ki olunaku lwe yanzaala kusaba ojjukire luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana olunaku lwe yanzaala n'ateeka mu bibatu bye
gwe nakugirako eno sepeo bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukire nga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana n'ennyimba ne ŋŋamba nti bovaawo njalala. I'm telling my mother, if you go away, if you kick a bucket, I won't stay the same. It is a hidden message. Chovola ku TikTok bogendayo osanga abakyala balina abaana nga mukutte nga muyimbira naye abaana ate abali mu mukwano kye beekola kati ate bosanga bali of course bosanga omuntu ayina okitegeera ayina omwana ayina omwami we ayina taata we ayina maama we. TikTok bazikoze challenge nga bateekamu abantu bebakola ki bebaagala cause I'm not specific ku mukazi. Oluyimba lukuba wonna. Yes, it is a general. Oli ne waba ayina nnombwaye alugiyimba oli ne waba ayinawo embizi yawo bisa teino obuzibu abatagirya salamu alaikum abatagirya kati tukyage tulukomaawo kati tugenda ku kitundu ekyokubiri ekisinze okutrendinga mu alien skin. Kigamba olinkyaawako bbuba kuba buli w'onaalaga nina okulondoola. Ekise maama wange buli w'alaga omulondoola ninga bbaawe oli wa mami ate yokolayo ki? yimba mpulire olinkyawako bbuba kuba buli w'onaalaga nina okulondoola. Olinvuma butakuta kuba ku bulungi bwo bebi nina okukuuka. Kati awo nali siina ngeri gye nyimba mami nalina okuyimbawo ekigambo bebi kyekijjirawo maama n'omusuzu nomugamba alinga mwana wakulabirira kuba omwana yeetaaga keeya ey'amaanyi. Mpulira olinvuma butakuta kuba buli w'onaalaga something like that. Then ndikwagala buteddiza tubeerezeemu mpaka embugubugu okugwa. Ndikwagala obuteddiza I will love you till infinity oba bwe kibeera mpaka embugubugu okugwa. Olwo luba luganda paka amagulu gano bwe galituuka nga tegasobola kweyimiriza nga tukyasobola kutambula. Yes. Okay. I wanna tell you how I feel inside, but I feel what I feel is not enough. Atamanyi luzungu. Tamanyi luzungu ebigambo ebyo byamakulu nnyo mu luzungu. I want to tell you how I feel inside, but I feel what I feel is not enough. Mpulira nandi kunnyonnyodde kyempulira munda naye mpulira tekimala. Mpulira nandikutegeezezza engeri gye mpuliramu mulimu tekimala. Simanyi engeri gya kigamba mpaka noga kali so emotional. Kali too emotional. I wanna give you the entire world, but I know the world is never mine. Nategeeza mama wange nandikuwadde ensi naye tesobola kuba yange. Nokita Nena onenkaaba nakugirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukire nga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana. Gwe nakugirako eno sepeo bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukire nga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana. Kayimba ka maama lwakuba ffenna katutwala. Kuba kati ndaba katudde nnyo mu bintu bya love naye engeri gy'okannyonnyodde wano I presume and I believe that bamanyi
kyekategeeza cause tumanyi oyimba ennyimba yes for example nosindikira omuwala musindikidde let her go kolowooza bannange omwana yekazi sajja yayimba noweereza oluyimba lwa Adele nomugamba never mind I'll find someone like you I wish nothing but the best of you too don't forget me I was there cause I remember you said sometimes it hurts I know that sometimes it hurts instead nokaweereza omwagalwawo nawuliriza ebigambo ate n'abamu tebategeera naye n'agamba bannayo njagadde naye ng'ebigambo ebiri ng'ebigambo ebiri mu luyimba taziwabudde omuyimbi asinga okunkolera internationally Adele alina oluyimba nayo oluyimba olwoyi lwakyatera olumva mu mutwe oluyimba olwosinga okwagala olufudde mutwe abesinga okwagala anti twogedde bingi mwana obimanyi kati twayogedde ki bomusaawa bbiri era nze wentira tamala emirundi akuba essaawa bbiri asizisobola awo tulina dakiika kati obulira tuli mu dakiika 22 naye nga Adele ankolera nnyo aziyimba osobola otuwaayo oluyimba gundi lw'omukyalo oyo notuyimbiramu wano waliwo oluyimba koma omanyize bakola show zange bayanizibwa live omuntu alinaga naye bannange saa nyo show ziri serious okimanya abantu wano abalaba ebintu bino baba stressed bw'ateeko kadata kaako ettaano bwagwa ku muntu nga gwe ngalaba kintu kyokola kiri mambi kambeereko wano mukazi ya mukyayi sente zabuza oza abaana bananywa obuugi oba tebalya balekeyo stress ezo naye wano abajja nagetinga relief kati yimba kyolwadde oluyimba olwadde lwabya ddala man sirujjukira naye nga ndumanyi kiringa kubeera awo ng'omanyi ekintu naye nga tomanyi wookitadde like you have something naye tomanyi wookitadde towagira Nigerian music I love Nigerian music who does not love Nigerian music excuse me papa anata kuyagala ndongo yaba Nigeria batususeeko wano baliwo kyebakokyeba profit repatriation ne bajja naye okuba omuziki ne batwala sente zaffe Davido wuuyajja sigende wano banyumirwa balina kyebataddemu okutuuka waawo balina kyebataddemu kiki kyetwatadde bingi nga tetulina copyright yensonga kina bino byapeninga ebya skin yes tetulina copyright kale mpayo muyimbe mu Nigeria asinga okukolera of course Burna Boy naye bwenga Nigeria gyengeri gyoyimba musiyabba obwaye bwe bagambye bwe banyimba kadongo kamu siwuliriza bandi mbadde nonjagala kutwala naye lwakuba ennyimba ozeerabira labayo gwe bagambye bwe banyimba kadongo kamu siwuliriza reggae wa Madoxi oba omuwuliriza ennyimba zonna zazzibwe ziri kuwulirizwa leero waliwo embeera mu mood nga mpulira njagala wuliriza kadongo kamu waliwo embeera mu mood nga njagala wuliriza reggae waliwo embeera mu mood nga reggae gwe njagala we South Africa so we Jamaica byawukana ezo zonna genres of music kati omuntu ali too musical azuukuka ku makya n'agamba kati njagala wuliriza Rick Hassani we Nigeria kati ate ayimba the same style I do biki ebikola music gundi bintu ki ebikola oluyimba olulungi bintu ki ebikola oluyimba olulungi first of all ebeera rhythm ekujjira mu mutwe gwe nga composer n'ofuna rhythm oba tolina bigambo kuba ebigambo bye bimu bibakozesa tebikyuka ate babikozesa bakadonka mbayimba oluyimba nga luli mu dakiika 2 nga buli kigambo kyosobola okukola mu nnyimba 2 kiri mu luyimba oluyimba lwakadonka muloma nziwuliriza buwuliriza nina abaana ennaku zino beegumbulidde omuzozaokuvubuka myaka 2 anyumya sebadduka mukazi wafiirwa ne nziwuliriza lwakuba sizikwata
kati ze kankubulire kizibu nnyo Ndogozire kakoko kano. Bana. Ze kinkalubiriza okwata ennyimba zo. Isaac on case. Bana oyo ayina ekivulu. Yes sir. Ekyamaloboozi. Isaac asooka ojjogere ku bantu wano. Nawe oyogere ne interview ina byagala omubuuza. Nedda. Freestyle interview. Yes. Uno bamwita one case. Toyinza kutamumanya. Akoledde bingi nnyo industry. Yes. Ayina ekivulu kye naye kakwatemu. Ate mugambe ndi mumanyija w'abayimbi. Manager wa Lwange skinny. They am a voice. Got him. I know. Got him. Bona abayimbi abato. Nze mpitibwa Kasajja Lwazi. Nandi kirawo mubuze ebibuuzo bwe tuveewo. Wama bro. Yes papa. Tudda mu Uganda. Yes. Omuntu kye gwolabanga. Cause ennyimba z'oyimba za maloboozi. Era yoyo music gwe tugamba nti abeera nnyo mu bantu abamutegeera. Yes. Tojja sanga muntu awuliriza music bebo by the way n'abantu abasasula ebivulu. Cause agenda okujja mu kivulu ng'ayina ekyenjawulo kyakulabamu. Yes. Naye Uganda tubadde nnyo ne perspective eri nti the music wamwe tasala mu bbaala. Ekyo kyogerako ki? Era ogamba omuntu n'akugamba kituufu oluyimba lulungi naye yongeramuko speed lusobole okujja mu bbaala. Ate ekitegeeza ennyimba ze tukola si za bbaala. Ennyimba ze tukola si za bantu kusituka kuzina. Za kuwuliriza. Za kuwuliriza. Oluyimba lwosobola oteekamu ng'oli ne maama wo ne taata wo. Lw'otagenda koowa. Ng'ojja dduwuliriza okuva leero paka ng'oli ku ndiri ng'ogenda noga munteeremu akayimba ka Kenneth Mugabe. Orating otya ennyimba ezo? Like owadde example ennungi Kenneth Mugabe. Yes. Orating otya ennyimba ezo n'ennyimba ze tuyina kati eza Kyayiwenjaye, Amazaalidde. Gwe naawe sirika oba wabaaki? Ennyimba ne music yenna yenna gy'ali. Bolaba nti nfuba nnyo okukakasa ekintu kya genuine. Nti buli muntu alina class wa music gw'awuliriza. Togenda kukaka muntu awuliriza music wa muganda wange Gravity Omutujju. Kuwuliriza bintu byange. Buli muntu alina kyayagala. Buli muntu ate anoonya kyayagala. Kati si kuratinga yonna music akola. Music wamwe tumulabye nnyo ng'atunda ku online okusinga mu bantu bano. Yes. Era ogenda n'osanga nga streams wa music wamwe atambula nnyo okusinga music eno. So tusuubire nti tuli targetinga nnyo streams okusinga abantu bano. Abantu nabo tubalina. Abantu tubalina abaconsuminga music waffe. Webali. Chobola wa Kenneth Mugabe ategeka Sheraton oba Serena. Maurice Kiria najja n'ategeka Navagre n'ategeka. Yes, abantu gye bali ababuliza era ogenda abanga yajuza Azizi n'akikuba. Katusuubire nti eno trend naye egenda tuuka ekiseera ng'eyina cause tuze ne trends. Oli n'owulira nti amapiano ye trend. Oli n'owulira nti bayina music waabwe oyo mbu backseraga ye trend. Tusuubire nti neeno trend eze cause tulaba we tulaba gwe ne tulaba Unknown ne tulaba Liam ne tulaba ba Kenneth Mugabe muli nnyo mu music oyo ate tulaba nti abantu batandise omubuukira embracinga bakiyita embracinga ye trend cause abantu bayitanga music oyo nti wa covid nti covid tetwayina biseera bibeeraawo kati abantu baali bawuliriza nnyo okusinga ebiseera biri era woolaba abo abaana abayimbye music oyo bayimbye bakubye in covid time. Era twatuukako n'ekiseera ne bagamba covid olunaavaawo nga kabaka bajja. Nedda good music will stay good music. Ate the genres nazo zijja sigalawo. Ati ba consumer yasalawo naga nti nze njagala kino njagala kino. Kakubuzeeyo ekibuuzo. Omuntu yandikoze hit song oba good music? Totokola nze sikola hit song. Nze nkola good music. Oluyimba lwonna mulimu kuwuliriza njalwala. Ndikoledde omwaka mulamba. Naye ne ndukola rhythm
nenzireka nayimbye bubi nenzirayo nayimbye bubi nenzirayo kyetaagisa ki wetagamu gita eri live newagiteekamu nensoka nenduwuliriza omanyi ffe tuwuliriza ennyimba nezitutama tuka n'ekiseera ng'owulira kanoka waliwo akayitamu akakuba kangende kajjemu naye nga ndewoolumpa ngamba bannaye ate kino bannaye kati oluyimba okuluta time is needed and n'amatu gano geetaagisa kati zenga nakoze oluyimba oluliko lwayita mu bantu bangi naluweerezako mulisikira naluwuliriza nagamba papa kola bwoti nenduweereza Jami Culture naluwuliriza abantu betumanyi nti they have that listening here awuliriza n'agamba Frank Stories najja nawuliriza oluyimba olumuwandiisi nawuliriza oluyimba na muliro awo producer wo nga muli awo nobeera wajja n'oluzannya Musindi baby nafunako omukisa. I was at studio the king herself nayingirawo studio ningamba producer tekeramu soka muwulirizeemu nawulira nakaguni nakataddeyo kafidio nakaterekayo ku TikTok ng'ali awo awuliriza oluyimba n'agamba my goodness this is music okunako kutukulala. So nze sikola hit nkola good music ekitegeeza gwe ogenda kubeera n'obuzibu bw'abafaani bano abagamba akapya kaliwa because you take your time ate kitegeeza nti gwogenda tuwa music when you want not when the audience want nedda because nze mbeera n'abayimbi yes mubeera mutambula naye otwongerayo ddi akayimba ekyo kikyamu ne batandika okubanja naawe n'obulira pressure nti baagala oluyimba nedda tewali muntu tovolaba tulina abayimbi nga buli wiiki akuwa oluyimba abo gibakikole but with this style of music I'm doing no rush abantu bawe oluyimba ng'asobodde owuliriza wiiki n'egwa wali buli lunaku n'awuliriza omwezi n'awuliriza omwaka because teri atayagala wooteekamu saba olunaku lwolinkyawa telukya lubanga olwakafuluma eggulo kati omuntu ajja wuliriza oluyimba nayina ku mukwano nange naye ng'asobola odduwuliriza lubanga olwakafuluma ejjo time was given Maddox ne waatatwongera nnyimba tukyawuliriza talikola luyimba lulala ezajja ziryako paka mubuuzeeko yazikolera ebbanga ki ziyinza obba ziri myaka ng'egi yata album age so bwe bafaani oyinza bagamba ki bano bafaani agamba njagala luyimba tuweeyo akapya kaliwa obupya we buli naye on the pace of producing good music njabba so gwokolera ku pace yosi y'abafaani yes don't you see nti oluyimba wenduwulira nti lwengedde wenduweera faani omanyi bafaani abo balaba asobola okuteeka wano ku pressure nakuteeka ku pressure n'omuwawaaka ye kennyini yaddeeka n'agamba bye yatuwadde bifo kyabuzeemu ye kennyini naye ng'ate nga yabadde abanja oluyimba kati bali awo banninze bagamba watadde wano katukulinde era waliwo n'abagambye mukawo obudde kati oluyimba tulyoke tuwulire balinde owulira akasengejja we kakuyitamu kati kankusese music industry eno nakagibeeramu emyaka egyo gyonna mbadde njiira ennyimba luno lwenkuwadde lwentayaliwo first time cause olwasooka okiwulira bwenti nga mpulira oluyimba lulimu agenski eddoboozi eriringa erirye something like kyanyiga negating down like for 2 hours nga njaawo sibitegeera saagala kwogera kinaki paka wenakubira distributor wano
okuziteeka ku these platforms ez'enjawulo. N'agamba kakkana relax software ate ne bwe n'atambula kugenda wa ekitegeeza oba ng'olina copyright siraba lwaki abayimbi bawuganira copyright law. Because your songs, you hear saying your song is copyrighted, not so. Omuntu tasobola gikozesa, I can sue him. In short form, yeah. Your song is copyrighted. Yeah. Kati lwaki tukabira copyright law? Copyright law esinga kaawo than kukino ekyokukola ekya internet. Esinga kaawo. Efulumako mu internet neyingirako mu birala. Internet wetasobola tuuka. Internet wetasobola tuuka kubanga omwana atali ku internet asobola kuba alisala wali music aziteeka ku CD. Salazi teeka ku CD. Go toyina yemu n'agiteekako ennyimba 30 naye ng'aligitunda 3,000. Yeah. Toyina w'ogifunidde. Toyina w'ofuniddemu yiyadya. Naye ng'ate y'okuinvest. Man, music, you invest. Abasajja abo benkumenyedde kuba nze mbakozesa. Okusitula Joseph Saxo okuba mu kuyimba lumu. Mutegeera. Kigenda kwogera okusitula Mr. Mike Owen okuba mu kuyimba lumu. Tweseza bangi. Bade kwekyo producer bennyini. Producer kumala, you take nights. You're thinking about something good. Yes. Olumu temwebaka nobeera mu studio. Nobeera mu studio night. Nga ompuliriza oluyimba back to back nga luli ku replay nga lweddamu. Okay, wetudda mu good music bayimbi kibagamba nti these people bayinza okuba nga omanyi good music is not all about it. Era nze ngambanga nnyo abantu nti kola good music. Ngamba nnyo abantu nti kola good music tokola hit song because hit song osobola ogigwira naye after that hit song what next? Okitegeera. So bantu kibagamba nti because tuli kumalako omwaka. Era buli wetumalako omwaka tubeera nti ono gundi abadde outstanding. Nze saagala kumpa hit songs naye njagala umpe good music. Omwaka guno gwogamba they have had good music. Good music wanene Uganda. Tubazo Emerald. Yata album la road bali ko Oluyimba balita Ideo ngenda natande kuba by the way enyimba ezo teziri nnyo mu mainstream naye zikolera nnyo abantu abamanyi. Yes. Yeah. Kati nzimanyi moisikia mtaki Jamika ichera mwaka guno takuja Oluyimba lwo uli wa mwaka yeah. Uli wali wa mwaka guno Jamika ichera uli wadda uli gamba omwani yabula oyo wa last year so wabuli kati atezi okulufuna ndifuna mwaka guno tetuyita good music waliwo n'agenda olufuna omwaka ogujja naye lubirengo olwakafulumenti omulala kitaka owaswanzale otegedde kati abantu boyogerako si bange they are not in the line of fame naye they have good music. Kitaka kuba ndiwo oba beddenduwo give me love give me love ate ne wabanga yagwa kujikuba tipito era okuwulira nti lines zitumula
lwakuba n'abagira n'abuuka ku layini ate n'akomawo bukomi tumugamba nga bugambi mukulu komawo obadde obuze nazaawi of course nazaawi nayakyo sindi omulwetinga otya muguba sinema nti just tuba tukola bukozi tukuba wasaluti awo tuyogera tugenda kumenya ennyimba then tulina mu baana bano abatabaze tulinawo ka biswanka tyona biswanka waliwo waliwo akawala waliwo abaana abafulumye tulina viral tulina enjoy their music abaana bayimba they put in a lot naye kiki ekiri kubagaana okutuuka wano wetugamba nti tetulina olina okubeera kati naye sekita ndala wamuziki bakola kyenagambye abadde owuliriza abantu twandifollowing the line tufollowing enyo line eno eya online oba tukakase ne inakubayo naye sometimes kiri tricky okukuba online nojja n'okuba n'eno tubizeeko nnyo okuba okay obugambo bwe obusembayo ndowooza nga tusiibula abalabi ba Megatron obugambo bwange nyongera okubategeeza nti nze Aronix ndowooza wandiba spellingidde erinnya eryo Aronx erinnya liri AARONX yokozesa ne ku YouTube Instagram Twitter TikTok Aronx. Then do you have a management? Yogana no. Papa now sina management. Would you like a management? Of course, man. Management wejja bintu kibyosooka otunuulira n'ogamba kikino kyentunuulidde nnyo. Because waliwo tulina ba managers ne ba damagers. And you find abantu abasinga bagwa mu ba damagers mu kifo kya ba managers. Ba damagers yo ne yeefuula nti manager naye nga nze kutwala bibyo kugamba Aaron tulikola music YouTube channel CEO ya management era n'agamba buli luyimba lwoteekayo lwa management wetuwaawukana wegenda bibyo YouTube ogirekeni so that is time wasting. That is time wasting. Abataze kugatako abayagala kununa. So right now you would need a management. Yeah. Management nakyali wange ngamba saagala nnyo okubeera na management njagala kubeera nnyo na mikwano egisobola gye tugamba nga tusobola okusalawo nga emikwano nti naye management obeeraawo n'obeera ku camera naye nga bagamba Aaron olina okuyimba n'obagamba naye mulaba ndi ku camera genda oyimbe kati management eba yategeezezza so right now omuntu waba ayagala okumanagirwa asobola kukola atya era asobola kutuukirira atya waliwo n'abalina bu business nakulabyeko recently ng'oli ku ka business k'embaga oyo yakugjewa mukwano gwo abo abo bakwano bange naye n'abamu bajja bade inbox me via TikTok netukola business. Okay. Yes. So byogere wano omuntu asobola okunoonyako mikolo kuba emikolo nkuba ki obimanyi papa instruments ezo kuliko gy'osobola okuba enanga ngimanyi gita omanyi okulimba kubi giteeri yannema yalinamu ebintu manyi nagwa maaso ati bagamba kwate kubate gundi tuli mu 9 free so amba namese so kati gitasaadi so sibula abalabe ba Megatron n'obubaka nga bwekugambye obusembayo. Yes, Aronix Yugi bategeeza abalabe ba Megatron, right? Yeah. Kumpagire, welcome me, embrace me, I will do what you expect from me. Okay. Please like,
and subscribe to my channel. Ate neno yenyini tuliko Megatron. Naye mujagale. Okay, yoyo abadde Aronix ndowooza byayogedde musobodde okujjamu bye mwagala byotayagala bireke naye kibeeranga kya muwendo nnyo w'okomentinga nga toli biased. Yeah. No commentinga nga yo advising oba ng'owabula naye wali wajja okujja tanabawulira lwakubaba n'avuma buvumi ogwo omuze mwanje badde ngamba tugujjewo wabula Aaron manyi nti ajja kulaba ku messages ezo afune kyaddamu tubasiimudde. Oli musiro nze kyano yange nkyagiteekako.